obato kibuuza ngako lwaki abalibe embizi emba mugirya mugiteekako ebirungo ino baako kacumbali kaki kutambulizaako ekyokulya ssebo omulimu omukulu ogwa kacumbali nonyereza olina essimu ogwaki kacumbali anti embizi eringa asidi eringa bbi wa mpisi omuntu bwagirya asobola okutuyana n'aboyana n'azirika bw'olya embizi ennumu ozirika karobo inateekako ki kati ebinyaanyanya ebyo ebirungo byemuteekako bye bisalasala asidi oli okubeera mu lubuto lw'omuntu gwe togiryanko nomaa n'otuyana n'ogweringoagana mukono gwa gwe nalaba jamaa ogirya n'agweringa takyassa twawujjamu oba yalidde kilo nyingi anti era mutandikira mu kilo 5 6. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwe najjo osinzira okubanga ate otugobera ku Lubalusewa TV. Nze Ajje Samuel okubanga ate nkutuusaako ensonga nga bwe zirina okubanga zitambula. Lunaku lukedde bulungi nnyo, Mukama atuwadde kaleeka enkuba tusobola okubanga ate tuwozaako ennaku. Abalimi mulimire ddala ensonga esobola okubanga etambula bulungi nnyo bwetyo. Njaga okujjukiza nti tulina ba Ndugu Cleaning Experts. Ndugu Cleaning Experts bakola ki? Era sobola ekigambo cleaning bayonja. Ndugu Cleaning Experts. Ekigambo kino kiri mu Luswayiri. Ndugu muganda wange, ndugu mukwano gwange, ndugu yangu mukwano gwange. So Ndugu Cleaning Experts basangibwa Matuga ku kikubo ekidde Kasanga tya offices zabo gye ziri. Ojja kusobola okubanga ate obatuukako ku namba z'essimu zino wammanga 0703 41 10 0703 4 8 oba 0775 noti 55 41 07 oba noti 775 noti 55 Ba Ndugu Cleaning Experts bagamba nti basobola okubanga bakuyonjeza sofa sets, basobola okubanga ate entebe bazikolako bulungi, mattresses zonna bazikolako bulungi nnyo, bayonja mu nyumba buli kimu kyonna ky'omanyi kyetaaga okuyonjebwa. Mulina carpets ezaagoba zonna Ba Ndugu basobola okubanga ate bazikolerako bulungi obutagambika. Bw'oba nti olina ekifo obanga ewaka nga wagazi bulungi basobola okujja ne babikolerako ewaka. Cleaning ekifo kyo obulungi obutagambika ne ba painting buli kimu kyonna bakikola Ba Ndugu so okubanga ate ensonga bazitambuza bulungi nnyo. Naawe ne obato ine wantu wafunda n'oba oli mu muzigo basobola okuyonjeza buli kimu kyoyagala okubanga ate bakikuyonjeza bulungi nnyo kuba balina ekifo kigazi amaka gaabwe gasangibwawo Matuga ku Kiti Road. Ojja bakubirako ezo ennamba osobola okubanga ate Ba Ndugu obakwasaganyiza bulungi nnyo nga bakwasaganyiza bulungi nnyo buli kimu kyonna nga bakirina okubanga ate kitambula muzuri sana. Abalaba bateekamu ensimbi nja kubamba tegeeza nti bano babayita ba Brotherhood Investment Limited. Bano nno nga basangibwa wali eri ku NMS Building Naluvule e Nansana. Bano ba Brotherhood Investments bagamba nti bakola ku plumbing
bweyagala kukutereza amazzi amalungi basobola okuba nga ate bakuyisizaamu amazzi mu nnyumba yo monna masomero bakola electrical installation bakola mu byamasannyalaze ebyo okuba nga ate ensonga zitambula bulungi nnyo nnyini ddala bakola ddala ebyokuzimba okutandika ne ruumu emu kayo bijja babizimba bano ba brotherhood buli kimu ekyo bakikola ki bakikolera ddala obulungi obutakwambika ekira kibakolera ddala bakuguka mu kuba plan ennyumba yo bwebeera ku plan olabira ddala nti neoba ekkubo bagenda ddiyisaawo ng'olina pulaani yo baba bakusasulira akasimbi akawererako ddala banoonyeeko ku namba z'essimu noti 75314144 oba noti 79 noti 9149 Engineer Ivan abategeeza nti mu mutuukirire gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga ematugga ku mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7628 oba noti 7554 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze wali enansa nena luvule ku kizimbe NMS osobola okubanga ate ensonga ozikazaganya bulungi nnyo tulina timani olunaku lwaleero tugenda kutandikirawo kamubawa babuuzeeko ate tusobola okubanga ensonga tuziggusa bulungi sobola tusanyusa okukulaba. Alhamdulillah. Nango okubasanga. Habari balusewa salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baganda baffe tubalamusizaako abalwaziza Allah abagumye. Abafisiza Allah kyesimu namwe abayise mu ssanyu ly'enkuba omanyi enkuba bw'etonnya kiba kyengera. Kituufu. Kyobola nange bwe mbadde ntandika bwe njogedde. Kyobola batumwebaziza. Amangi geetuyiridde gano. Yadde mbamu okukosebwa naye Mukama batuwadde ekyengera ekirungi. Siraani byonna binaziza bikwiridde. Era tuba tugamba nti alhamdulillah. Era eno enkuba bwe mangi tulinamu agibaddemu buli kirungi kyonna ogenda kubanga okifuna mu mwaka guno. Buli gwekubyeko. Nange enkubyeko. Naye bw'oba ewadde weebase osumagira. Abeebase emboleera. Lisa mukubidde bakulaga tuyinza n'okukwata enkya. Ssaawa 3 omusajja ssaawa 3 ng'okyabase. Naye producer lumwe awulira nga afaayo awulira ayagala kuyita mwajje wano annyonnyola ensi. Naye ajja. Okay. Akkirizibwa. Otandise essimu zo. Essimu tezirina buzi producer chairman wuno. Kaakati nga bwe tugamba nti Allah wa kitiibwa nnyo atuwadde amazzi amalungi era tusuubire nti gagenda kuba ga mukisa eri eggwanga lyaffe n'abantu baffe. Naye Kampala wawulizaayo. Kampala se ne Kampala obvious case. Gano geegabye bwe gagaba wali. Bw'eba etuuse. Tukakuddamu okuwulira bagamba nti baketi zaabwe zatambudde. Naye omanyize enkuba bw'etonnye Kampala eyo n'ebaakubyeyo n'onaasanyuka. Lwaki? Ekinsanyusa nti ababivunaanyizibwako bo tebabiraba. Kati enkuba eno ejja balaga nti wano wabulamu ne wano wabulamu. Bwe kiri bo balaga baamaliriza naye ye enkuba. Otegeera enkuba ekikulaga. Balya ne beerimbalima nti kati katugize wano kiri mulaala. Ne bagamba nedda mulimba ne wano wabulamu. Kati gano geetuwadde olabe gatuwadde eno mu kyalo. Ate wali. Okay, tima tugenda kutandikirawo. Tugenda kutandikira ne CAF okusinziira ku constitution yaayo baasazeewo
bangambye akawairo kali 41-42 bagambye nti omupiira fayire yazanyibwa wakati wa Senegal ne Morocco. Senegal ne bagikuba ne baji refu nafuwa nti penalty. Senegal ne yekandaga negenda mu dressing room basazewo nti Morocco ekikopo yakitutidde ate bwe taweera Senegal mwinzo obutagira bako mu World Cup. Ensonga zino ngena kweyongera zife fete nnyo zitokeri ozisanga eri ebuziba so kubanga ate banalu balusewanzi gyo kubanga ate mbakola ki wa ensonga yo nze kunze kyanyiza era nali ne producer Katabira ne muga Katabira ekyamazima byonna bibeera olefa so kubanga akoze kyakoze nga si kirungi naye bw'oba nnyo ina amateeka agakutwala mu mupiira naddanga ogenda guyingira naye tuba tuli eno mu first division babalaga nti kino na kino nti omuwagizi wo asobola okuleeta ttiimu gibaninga nga muwagizi sina muzanyi naye abasajja beekandaga era nze ku makya nagamba naye mupiira nga gugenda kufa isooka ffe abamu tugusiba beeti biki bino byaba batukolera kutegologolo zaye nkutegolosa gwe betro yali akuluma byonna biruma nkugereza binuma omuntu ekiruma tekiba kimusebo biruma biba bingi bijja byegattako bwegasi kiringa omuntu okukwatibwa obusungu bijja bigattawo mpola mpola so embeera bwetyo yabadde kamukkirize kamugaane obe bannayuganda mwogera nnyo ate mwefuula abamanyi nga tunaana kutandika gwe mwenyini agenda okiwako ebirowoozo mwaga nnyo okwefuula abamanyi era kanalabye dda abakola programu z'emipiira kati ebiga oba obiyogedde dda nye sikirabangako ate njagala nnyo omuntu ayogera ekintu nti sikirabangako kati okirabye on the black side of Satan. Nze I believe mu Senegal kuba nti yali eyina otwala. Yes. Ensonga nti bano abasajja bakola amateeka g'omupiira bagakola nenga balinga abeebase kale bategeerera tebategeera neze kinyumira we batategeerera wawano nti olaba mwakola amateeka ne muteekawo ne court of ne rule of law ne mugamba nti anaaba ayeyisiza mu mbeera embi tugenda mutwala mu kooti emujajingi ne mulema kiteekawo nti singa kubanga Senegal kye yakola kyali kifu naawe okikiriza iyi I agree with it nti kifu ddala okuva mu kisaawe ate abasambi ababiri bandivudde mu kisaawe naye bwe kituuka ku ttiimu ennamba I mean kyali kiraga butatege omanyi agensi bagamba nti abaddugavu entegeera y'abaddugavu ntini okusanga abasajja abaddugavu abategeera nga nze batono si kyangu kyaku ogambye okusanga omuntu omuddugavu yadde ali ku international level ng'ategeera nga nze si kyangu abantu simanyi kiri mu baddugavu kale kati ate ekintu ekirala nti abaddugavu abasinga professional abo boolaba tebasoma they didn't go to school they are just talented yes nabanga talent ye muyamba ne ba agent nga ye abazungu bamwagalako kyemusigini kyayi nti signing wano contract byagenda signing ko bamusomera bisomere naye nongamba nti tiimu ya Senegal namba eyo ejjudde ba professional nti esobola okuva ku kisaawe n'etambula negenda mu dressing room olwakuba liifali afuuye mwe mulaba nti ensobi ate Katonda n'abaswaza penalty neetanywa ate n'ekirala Katonda nnyo kankuyimira kyekina bagamba wali nti abasajja bali bazannya fair gundi penalty eyo kyeyali fair it wasn't fair anyhow omusajja ali agala kuteeba ggoolo ye bo batwale ekikopo kyabwe ezo penalty bazikuba ez'olusazisaazi iyi yalaba bano bambi banyize nnyo naga tubalekere jjukira Morocco ekitambo ekyalaga obusiru bw'abaddugavu obusooka ate obusembayo ate kubayita ne bakomawo mu penalty bagiddemu mane abasitudde abagambye banemujje nga ba professional kino kye tukola kiri professional kubanga Haji Diouf yayita Sadio Mane n'amugamba banno kye bakola kifu n'abayamba ne badda ku kisaawe obusiru obubaliko ne baddamu ne basamba omupiira bandikomye omusana ne batuula awo oba okitegera ne bagamba nti
this wasn't unfair. Ne batukola nituba kimambo kimi. Kakati CAF kyeyasaze kituufu naye CAF era esigale etuule mu mateeka gaye gatunulemu nti waliwo ekintu ekyetaaga osalira waawo kyali kyetaaga kuwummuza bbanga ddene kyali nti muvudde ku kisaawe rifa limala omupiira ekikopo bakiwe Morocco, that's it. Senego ekyo ekintu kyeyakola kigenda girumiriza ebbanga lyonna kifunye nnyonyoze saakyagala omupiira teguvuddewo ntegutandise na Senegal omupiira guvudde wala pera guinvestinga mu sente nyingi ngobudde kusereza mmwe enkumi zammwe ebbiri muteekamu naye omukwano gw'omupiira around the world people was watching. Okimanyi kino kati n'abakyala obukyala baagala kati bayita omupiira tugubaagazisa batandisa nabo okuguzanya. Omanyi waliwo omuzungu gwe nawulirako bamwita Jimmy Carragher yali asambira Liverpool. Sebo yavaayoko lumu ku TV emu yali ku BBC n'avaayo n'agamba nti Africa Cup of Nations si tournament, it isn't a tournament, a major tournament. But just fe twagala kuwummulamu kwa tugende tusene twene tukubye ekintu kyaffe. Nga yaga tekituukanye na mutindo. Naye kiddamu ne kibakufayalinga kiri kyeyogera. Nti abazungu basiiwuka empisa. Nze siraba tiimu y'abazungu. Olaba Coach Mourinho Jose Felix yakyasinza oyita tiimu ye ku kisaawe naye abayita ne baddako ne Senegal kye bakola tekyali fair. Yes, era ekibonerezo tekirina kukomawo wokka balina n'obakuba baani emyaka nga 15. Yes, baswazanya ekifaananyi ky'omupiira ate ne bavuluganya ekifaananyi ky'omuddugavu bali abasajja abeeru bamanyi ffe tutegeera okitegeera kyeŋŋamba producer wenamuwa. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late, so we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding.
Go to the dormitory. Very comfortable, very convenient. When children leave, they excel where they go. Because there are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they're excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, you have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go, the best school, the best services. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Brom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu 07 4 6 39 oba 07 2 6 39 The Place, a home far away from home. Ndi abasajja bali balina ebintu batulabyako ne baganira abantu bano niwe tunaabasika babulamu obwongo bukyali kubanga olaba kiringa kati wano wetuli Uganda eno obwavu butuluma tuli bubi naye ne tumala tukyuka nti kati ffe tudde mu America Abamerika badde Uganda mu wikisi 2 wabatu batweyiseeko banga twenkanankana fare tuba twagwadda kugali amazzi engeje gakubamu olaba Kampala yoke tulemye kola kadde tugende ya tsunami eri akuba muva mu mukoka omanyi e Kampala balowooza mbu amazzi oyo mukoka ate mukoka yes mukoka yabatawanyera bukiri naye kati gavumenti balesobola kukola mukoka kakati obokitegera kati abaddugavu twaswala nnyo era kafu bwe yatudde n'ekikola yakoze bulungi nnyo naye ate tekomaawo etekeko ban for 15 to 20 years yes omuntu omulala aleme kuddamu kwemuula bwe kiri kubanga bw'oyingira omupiira kitegeeza omanya amateeka kati betuladdawo nga tugambu ekikopo kibajjeko kize ne bano bajja bikola nga mutwale ekikopo kyamu otegeera so babaseko baleke ekirala nze nyina kyenjagala ekirala ndowooza omuntu gwe tuba tujjamu ab'emmani yalaga ku mpisa abasigadde bonna teri kuddamu kubatwala eri bazanye emipiira baguzanyire eno mu Africa kale Sadio Mane ye nga ye kye yakola kyali professional yeetaaga kukuwana mudaali okitegeera ye yakola ekintu kiri professional era yasigalawo ng'alyawo mu kisawe bw'atyo n'abeera mulamu bw'ensi teyakkirira tewali muddugavu yakola Mane kyakola okitegedde kozi abaddugavu tulinga nkima enkima bwezikwata wano genda eriga waliwo space bwezikwata wano zonna era olaba abasajja bonna ba Senegal bakwata ne kooki waabwe nno kati gwasitula eggwanga noli salutation Captain Bernard Muwanga ebyo kapiteni wange teyabikolako bwe kiri management yakumanga abantu bemmanyi abali emotional ennyo eri omupiira. Bernard Muwanga is one of them. Yeah. Nesimulaba nkonga yekandaga kuyita ttiimu ye mu kisaawe. Kituufu. Kati Senegal baba baninga emyaka emirala nga 2. Bale kiriko zino tiimu zijjagenda zitegeere kiki bayita akapiira. Kubanga olaba kati kiringa tiimu yange y'Amatuga FC gyempagira. Tiimu y'Amatuga FC bwe bulicha ku macha. Nebanga abasambi basamba omupiira. Kochi nabagamba muve ku kisaawe ne bafuluma. Kino bakirabe nabo bakiyige. Nti once you go there, you are a professional. Okay. Awo watuvudde oti man. Baba kube bani bakakasi. Tugenda kwogera katono nnyo ku Champions League. Tukate tudde utulina okubanga ate tutambulira.
Real Madrid yeyongedde okulaga nti Man City ekyalina okutoba okusobola okuba nga ate ejja okujenganga yagikubye omwanda we ng'ate Real Madrid Mbappe tanaba kudda yaze n'ayingiramu wano n'azannyamu tuwe analysis y'omupiira ogwo maama omupiira ffe tuba tuba omupiira gobeera ku Bina Baby wagulabe kati leero luno nedda omanyi Bina Baby aba n'emboozi ezinyuma okusinga omupiira ekiraavulaavu ndowooza ko wabadde kati Man City ebyaddala Man City Real Madrid ttiimu ezo si nnungi zombi naye nga bw'omanyi nti waliwo tournament ng'oli muganzi mu yo kati ttiimu Real Madrid yabadde ino okuba Man City reason why Man City yalina omukisa gumu kukuba Madrid waka ku Estadio Santi Bernabeu yes ke yalema mukubiraawo kuba teyalina vibe egenda kuba Man City ndolaba yamulemeraawo ate n'amukwata 3 nabadde siraba waayisobola mukubira ne bwe yandibadde Bernardo Silva tamyose nti mulimu ttiimu nga kati nga Real Madrid bwe zituuka kuguno omutendera bakuba business njogera ku ttiimu erayinize about 16 trophies Champions League tewali yali akikoze ekyo yekala akirina ne ttiimu yange ya Barcelona tebiweza nange ndi wa Barcelona kati bwatuuka ndi wa Barcelona ebbanga lyonna ne bwekola etya biganze ebiseera natambulanga ne Messi ninga Bernard Muwanga gy'alaga kati ndi wa UPDF oba kikulume waliwo ekintu kye neewuunya nze tosobola kuŋŋamba nti omusirikale owa poliisi nti ayimirira awali omusirikale ow'amagye n'akubirawo enkyakaali kati Liverpool omusirikale wa poliisi abeera asikaali Barcelona w'amagye afandi era obiwulira nga byanjawulo kati ogatta otya poliisi n'amagye bonna ba security security yono ya Mboko eyono ya muntu kati Liverpool kagambe kina amazima bwoba bayo tomanyi ttiimu gy'olina buwagira kale yambalagana ne Madrid mugende mu Toronto kemisinde Barcelona ebbanga lyonna noonyerezaako oli wakyamu gy'olaga wakyamu Abafirika baagala okwefuga ekintu abatayinaako mayitire kiringa olina gyagamba mbuuze mpagira Arsenal mbu ate mpagira Barcelona iyi n'omubuuza bikwataganirawa mbu Arsenal ezannya kawoowo ako kakyali kawoowo mu nsi yonna abasajja abasinga okukuba oluggi twatendanga Mourinho nze ku nsi kochi gwenkyategedde akuba oluggi bamuyita Diego Simeone naye ate tatamumanyi yamukwatidde ensawo asabali guggwemu 0 naye nga ngobye kati Man City yazze nga hype yayo eri wansi nnyo lwaki wansi nnyo nti omupiira tolina kufuna red card obutagoba wano Manchester United tugirabye ttiimu zifuna red card ate ne zigikuba si yokka ne Chelsea ttiimu yali efunyeko red card n'egikuba n'Arsenal so many teams naye Man City ke yalema okugobera ku Bernabeu wano yaba teyinawo omukisa ate ekirala Kylian Mbappe bannanga abantu balaba Mbappe kankyogereko nti Mbappe sizoni eno simulaba ng'omusambi omulungi omusajja alina ebizibu oba bamubanja zanju Mbappe ngwate omusambi asambayo weeks 2 n'alwala wiiki n'asambayo mwezi n'alwala weeks 2 ate bw'atafuna penalty tateeba
n'ogamba banna ate alina kutegedde jogo twalabye omupiira gwa Chelsea ne PSG yayongedde era okulaga amaanyi mwagamba yaggwamu waliwo omuwumba tuutujjo twabadde tulaba naye omupiira ng'agamba wa Chelsea ng'agamba nze abo ne bankuba nabaswaza nabakuba ggoolo ezo namugambye naye tuyambe leka kwogera bigambo byenanga tulaba akamunyenye naye ng'ate ekintu ekiyakange munyenyi kittaala tena ate kimufika kidde eri kiwuuma n'owuuma gwakiwulira nga kiwuuma ate kati kuyinza n'okuba osinga enanga wakiwulira wa nga kiwuuma wakiwulira wa jayo vidiyo yagundiyo ya vidiyo teyawuumako waliwo drone etawuuma okulegeza Iran okuleka drone za Iran ze zitawuuma ewuuma eguddaawo kati Chelsea yagenda n'egwira omusajja omanyaje osobola okunyiiza omuntu ng'akusobola n'akuleka so ovuma omuntu n'omuvuma amagufa n'omuvuma nyina yamwenda bwenzi biki naye tata w'abaana olunaku lw'omusanze tekiriiko n'oddamu n'omuvuma ebigambo byemu byebyo oyinza okugwa mu mbi Chelsea yaprovokinga PSG mu kiseera PSG we yali enkambwe omusajja najja n'avuma munne n'amusosonkeza n'amukasuki n'amuwandulira amalusu amayinja n'amugamba kale genda naye tulisinkana lwabadde olwo yamuyisiza sibulungi. Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka erina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffeka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika gowa rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere kasikali gambuze mwabazanya ku beti omuyindi ebyabiyitira mu sente mmeka Madrid PSG Madrid yadde emitwalo 6 ne mutamuwa bamutidde munnaye bage mani nalabye fifi ngagamba mani sitenzibu kati ye mpira kyomulaga gwe yagabyawo naseseringa ne banne abantu bano chinga omupiira gwa Bordeaux Sporting batunonya Adawen Sporting asokuba omupiira mba ani abadamanyi kwe batano gwani abadagamba tiki oragemi mukubita mba ani abadamanyi Sporting rasawa kwachi fifi no fifi wam oyo fifi wabo kati mulimu abakazi oyo wa netball fifi wa netball si wa football toyiro ate nawulira fifi singo badogamba nti muwanga abantu gye bagabye n'ekirala kye bagabye Chelsea okukuba PSG mu Bungereza yes baade bakisuuza yabadde obvious case naawe kati kagambe kino mu Champions League saawa zino omuntu ali ku hit twalaba nti no Bayern Munich mulungi si Chelsea ngamba PSG anti baade bagamba Chelsea egenda mukuba era fifi babadde nno bangi si ekoboda lwetamuza bwe buli agaba shuwa nga chokola omusajja yamukuba anti amagezi gabaga mutwe simu gejjo naye naye yatwala ebikopo byonna nno haza otwalako ekimu nemuweerawo ekikopo ekyo nakimuweerawo sino mulungi I'm sure of it agenda twala Premier League naye ndayira okufanyiriza obutaddamu twala kikopo the pain increases for this
tayagala se nibawula butwali tujogeraka n'omuntu akutadde ku ttaka wadde bulungi ekifaananyi kyokwata ojja kukola ekifaananyi wadde okubanga tajagala tiimu naye ate tiimu bwebanga yamaanyi essaawa eyo you appreciate kye namugamba nemugamba maani yo girabe badde ekola bubi lwali emibiri kati saa zino ezanya bulungi kati yamaanyiza okitegeera maani yo kimanyi kati ekola ne comeback ne bagikuba goolo nejja nekuba 3 ebyo tubikoze naye maani yali ebikola ddi wali emibegako sizoni eno nga yakatandika okitegedde sizoni naye emyaka gyonna eri emibega biveeko ŋŋamba sizoni eno ate ka kitujjako kuba tuwa bamaanyi kati kyeggamba nti kyembadde ŋŋamba omukulu oyo nti saawa zino nze I appreciate timu ebekola bulungi saazo Liverpool tukola bubi era kugambira obo musiba muteke goma ndio mwakola bulungi mupiira mudduka buddusi omupiira guba waggulu kati mwe namusambira omupiira wali emiyembe okay abalala wa Sawa TV tulire Timan okusobanga ate tukusaka ensonga nga bwe ziri Timan waliwo essomero omusomesa yakuba omwana ndozo omwana nayisibwa bubi edi teacher yaleese omuzadde n'omwana n'aleeta n'omusomesa naga weetondere omwana oyo imagine ngalo ne ku baana abalala ekintu kino engeri nakirabyemu nganze nalabye nga kyakoze bubi nti ebiseera bisinga ba edi teacher oba ba director b'amasomero be balina okuba nga at least bazibira abasomesa baabwe olaba nti wabeerawo ebimu ebituukawo nga kinga bwe amaama nti taswaga mwana we nti mubbi mpozi nga kiwase ninze nnyo owanga akyogera naye omusome eddishi engeri yakikozeemu nti already oba omaze okulaga nti omusomesa ono n'abaana obataddewo oba omumazeemu amaanyi kisookera ddala oba omusizza ranka n'okusomesa kwe kuyinza obutakweyongerayo lwaki musomero eryo nti omwana ono kyabadde beta teacher ono n'anenya omusomesa at least ng'oba balina omuzadde omusomesa yakubira ki omwana era obimanyi ebyessomero by'ebyessomero naawe obimanyi nti waliwo omwana fe baatukubanga oba tikale si byakakati tibaatukubanga waaka mukoze wiikire testi fe wakololanga bukoloze emboko ne zikuyitako 15 so gwe nga gwe okiraba otya ku mbeera eyo byatambudde nnyo era abantu bawedde buli omu yawadde endowooza ye nga balaga nti abasomesa balina okumanya nti abaana abo balina eddembe lyabwe kituufu ate ekirala aje nze sijja mwana wange waka kumuleeta ku ssomero mukuba kyogamba nze wange asiiba ku miggo singa abadde asiiba ku miggo nani mulesinaafana bwati abazadde abasiru abatategeera kala bw'okuba gwozaala kati gwotazaala bw'omutuukako oba ogenda mutta busi akagaali gwozaala omukubye mufiirako bw'onaatuuka ku matini onatta mutte ayinza okudda emboozi yo nedda in actual sense abasomesa balina kye balina okutegeera nti oyo omwana sinte kituufu bw'oba oyagala okukuba naawe omusomesa master oba madam olina omwana ewuddeyo okube kuwu ono alina byamuteekamu olina kyoteeka mwana ng'omukuba bukubi omwana olina mugamba bugambi n'omubuulira bw'aba waakutegeera ategeera bw'aba si wategeera leave him fe waka wazzanga omusango omukadde n'alaba ng'okukuba akugubya nti bwakkuba ate waliwo wojja otuuka nga tebikyakuluma nga buli kimu okikola nga bw'oyagala naye fe abakadde baatugamba nga kale ensi eri kkuba nomanya ekigambo kye bagaa nti ensi eri kkuba abakolimira genda ozunge n'ensi genda oboneebone n'ensi so twaddukanga mangu ddala nojja ku mavi n'omugamba maama asaba kunsonyiwa jjajja nsaba kunsonyiwa n'ategeera nti ki nti omwana wange mwetowaze so n'abasomesa balina okimanya omwana bwajja ku ssomero sinte mulimu ebisomesa ebimu nga kiri awo kyakyankanye nebba wakyewaka nekijja obusungu kiwumalira ku baana gwobalabirawo iye obasanga abo nga
omala abasomesa abasinga wano mu Uganda batambuza bigere. Batambuza bigere baavu. Banako nnyo abasomesa ba Uganda. Era kyova olaba mubawa obusinto obuto. Sife President Museveni ne mukyala we. Kubanga Mama Janet ye Minister wa Education. Yes. Mama asobola okuyimirira n'agamba nti abasomesa ab'eggwanga bonna ba gavumenti mbatadde ku bukadde bubiri. Kubanga mbutuufu omulimu gw'amaanyi ogwo. Omusomesa omusawo naye omusomesa ava ewaka nga yakyankanye ne bbaawe bafunyemu obutategeeragana najja ku mwana wo nadda ku mwana n'akuba. Kakati nze omukubye omwana wange mulwadde. Ate abaana basoma naye balina ebirwadde. Ogenda mukuba gwe wali asansa bagaafe. Kati ogenda kukola ki? Kubanga ekya bagenda kukwata nga bakutwala gwa kutta mwana. So abasomesa abaana boogere nabo. Kikyo olabye enkima. Twalabye Pastor Bujingo yavudde n'ategeeza nti campaign eya Pentagon egenda kuddamu n'amaanyi. Naye ategeezezza nti abadde asabako n'omutonzi n'amutegeeza nti campaign buli waagibeera nayo. Olwa ab'emimwa emiwanvu abagiwanisa bagiyingiramu campaign eno kyokka ng'eyamba muntu wo endiga zo. Era yagambye agisabidde buli agenda ogiyingizaamu omumwa nga gwe ogenda osooka bw'oti osobole okuba ng'okolimirwa. Kale gwe giyingizeemu. Mama essala y'ababbi nga yabadde enkambwe. Essala yaki? Essala yadde ya Pastor. Essala y'omubbi nga yabadde enkambwe. Era yagambye bwe twakoma mbadde mmanyi omanzi atategeera nadde mmanyi nti Pastor agenda kugamba nti ziri ze twasondawo katusooke tusimeko wano tuleete oba ebyuma ebigenda okuyimirirawo. Ze mwasondako butono. Tesobola kusima musingi kuva wali paka wano. Ze mwakasonda ntono biliyoni 5. Kati bwe bakutene ziba ntono butono naawe. Pentagon ogimanyi. Omusingi gwa Pentagon ogumanyi. Omanye mboga esobola osima omusingi gwa Pentagon. Kituufu. Kati omusingi gwetaga biliyoni nga 2. Njogedde ntono. Omusingi gwa Pentagon. Kisoboka. Gagenda kuba makula. Era tukubiriza Pentagon ine ensonda mmeka? Ziba mukaga 5. Pentagon I think ensonda they are 5. Yeah. Oba tuzimbe hexagon. Sabo wasoma. Primary wajikuba budinda. Ankuveeko. Musale ndo simanyiwe manyi gundi anyowe gwogambye. Hexagon. Limita. Hexagon. Andi ate mpuseke mwe mwabeeranga nnyo mu history mmwe. Gwe. Bambi wasoma byafaayo. Gwe. Itira akuli wano. Omusajja yabayise. Musoma party. Musolini. Gwe. Omanyi ne musomye ebitagaza. N'ebiro ebigasizaawo. Gwe nga gwe. Kyebinyambyeko. Ekisooka ddala nga tonamalayo. Mwenga mwe abasinga osoma history. Obulimba bo mukola ki? Ntobumanyi. Obulimba bo mu butambuliza nnyo mu history gwe mwasoma. Oyo ndi kawasanze katabiranga awakanira entalo. Oyizo za lulimu wakati. Nanda olaba waliwo olutalo lwaliwo luli mu history First World War. Kati wanolutalo kiri obaddemu. Third World War. I'm alive and kicking. Eno Third World War ya kicking a start yayo ku olunaku. Donald Trump we again appliking Maduro. Mu kisulo kye. Okay. Timan waliwo embeera ezzeewo mu ggwanga lyettu Uganda nti tulaba amawulire mangi gayitingana nga tulaba ku bantu alabako ebusoga eyo tulina nejjo omuntu gwe twalabyeko nti abasawo oba ennaku zino kiki nti abasawo batuuse ku stage oba kussa nga basobola okukwata omuntu omulamu ne bamuwa
eddagala erireeta oba eriweweezo akawuka ka mukenenya ne wayitawo ebbanga omukulu ng'alimira oba omuntu oyo ng'alimira bagenda okuddamu omukeberanga mulamu kyesitegeera byuma bye bifuuse ekizibu omusaayi gwe gugaanyi kiki twalabye waliwo omukulu amuyita Simon Peter yakwatibwa n'asibibwa nga bamugamba yalepinga oba yakwata omuwala muki mu kkomera kino kitulaga kyebuuza omuntu akwata yalepinga omuwala mu kkomera nga bamusibye kitutategeera oyo content wani amawulire gabadde ku ssebo ku mawulire ki gabadde ku NTV ssebo anti ne NTV erita content naye togera ssebo yabaddewo ng'ayogera bamusiba era bakubiddeko ssebo n'afande Lusoke n'aga kamala okubuuliriza gye bamusibira ndoke nkuddire yalepinga omuwala nga musirikale nga mukomera bonna basibe kyokka ne bamugamba mulwadde ne bamutandikisa n'eddagala n'alankuddimiro sitegera abakeberera mu kkomera be balina ebyuma ebifu ki ekitambula mu ggwanga n'ekiraga basawo kibanawo abantu abawa abantu ARVs ng'ate omuntu mulamu anti olaba ati siraba ye muzibu ensi we yatuuka yava ku mbeera y'okukkiririza mu Katonda kati abantu bekkiririzaamu nga bo osanga oli ng'alina omusota gwe ng'agamba ono ye jjajja Kabondo buli kimu akimala oli ku mulongo kiiza wange omanyi gwe naawe omanyi aje we people we have abilities different abilities so abantu abamu balwana nnyo najja ability oyina ability yo ne mulongo kiza naye ayina ability yeyo kati once you express it out abantu bebamanya nti whether oli mufere oba oli muki mutuufu kati byebyo ebyeddagala nti omuntu asobola okukwata omuntu omulamu n'amukuba eddagala effu yes tubadde tubiraba wano ku social media nga toilet papers nga bakwata empiso erimu omusaayi gwa siriimu they pin it into the toilet paper ebyo comedy ate tegwina kale toilet paper bw'oba bagitaddemu gukukwatirawo kyagala okugamba ne kansa gwe baplantinga mu bulega bw'abakyala mu mpale biki nabyera wa omanyi tekiriza mu kansa gyali netakwatibwa bwatyo akwatibwa mu bulega kyekiyeta kansa ibingi nga kimpayo nga ibiri kansa bingi naye si bulegabo lwaki obwamba omukazi obwo mugjeeko ndowooza okitegedde nti tokimanyi okitegeera kansa alevu omusajja omuzungu bwe yasooka okutuula bwati wansi kiyasooka olowooza nti nkoze ntya okukendeeza kale enzirugavu gwe waliwa ng'alowooza ebyo I was born nenkinoonyeza nenkimanya n'abasajja bambala galubindi bano andi nkugamba I sat down did my research nemanya kyekiriwo kubanga aje bwe kibanga si kituufu aje ebintu ebigenda mu ggwanga ebitta abantu gwe tobiraba aje towulirangayo ko omuntu n'agamba nti nze nagenda mu ddwaliro ne bankuba empiso n'endwala siriimu naye ng'akulaga yali mulamu omuntu agenda mu ddwaliro n'agamba nti nze mbadde ne siriimu naye yawona we baba bamusabidde busabizi bapasita gye bali abasabira siriimu naye ate Katonda tagenda kusasi Katonda agenda kuleka Katonda atali kusala ebya Katonda Katonda agenda kuleka atali kusala nga Katonda kati wulira wabadde naye ddi Katonda agenda kulekawo ggwe abadde tasaba abadde tasaala Katonda agenda kwambalagana n'omusajja oyo yeeyita pasita kubanga oŋŋamba otya nti oli pasita owonya abantu omukwatako n'agwa n'oggwa njagala nkubira akasimu ka mukulu kakandi kubbiri kubangi baawonya mu kyaki agira nti ayite mu mulyango gw'emmanju wadde wali emmanju waliwo abalwadde bangi abayita badde mu kibangiza abasabire bawone ali oba tolina kukkiriza oba tojja wona bonna tebalina kukkiriza abasinga tebalina waliwo omuntu abeera mu kizibu n'atakkiriza okukkiriza the faith si to accept byanjawulo
Faith okiza kuba muri munda nokiza nti kati ngenda kufa. Omanyi bokiza ngenda kufa. Kati kambuuze. Bw'ombulira ekigambo kya Mukama okunyingira ddirwa olaba nti nzikiriza oddirwa olaba nti sikkiriza tutandika owulyanga buli kimu kati nga talina kuwakanya kwonna nga gwe kwoyina ate owakanya tayiga otegedde bulungi ate owakanya tayiga ati ebadde eggambe nti oli osobola omulabaawo nga muli mu kyaki we muti ngo pasita tugeze agira bw'ati ng'omuntu agwere ng'oli agira bw'ati gwokikkiriza nze nkikiriza ndiki I've ever watched it. Wa. Ndimo n'omusajja ono. Byonna mbimaze mbimanyi ebyo. Okay, timani. Nga tuwumba. Copyright. Kyaddaaki abayimbi b'eggwanga lyattu Uganda, Parliament yassazeewo neeyisa copyright. Era baasuze badigida, nalabyawo Shiba Kalungi, nalabye Palaso, nalabye Eddie Kenzo, nalabye Minisita Nyamutoro nga badigida. Kiki enjagala mu kibuuzo omulala gwe nalabye ensonyi naye Lagadi nga agejja nnyo Lagadi yabadde atambula ogenda ku Parliament balya mbizi nekisoboka Dani Kazibwe wano weewati nga weesunda wandiŋambye mbu ye Isima Kazibwe Lagadi ongejjedde luno Dani Kazibwe eyo mbizi na mwenge embizi teswana kubanga egijjisa bwiki embizi tumanyi kintu kya bulabe nnyo kitya embizi okimanyi nti mu bintu ebikisinga okuba ebyobulabe embizi waliwo kano akasolo bakayita empisi empisi bwekuluma esobola okukukulwako n'omukono naye ate ekintu ekisinga okuba ekyobulabe ku yo omusiro gwayo era bw'ogikanga oba amazzi gaayo bw'ogikanga nekumasuliza amazzi gaayo bweti gakwokerawo wonna okitegeera amazzi biwaayo kati nkugamba ebigambo bino empisi bw'ogikanga nga ebadde eyinawo eri bweti nojja nogera ekyokulwanyisa kyayo esooka kusamuliza enagisi wonna n'obabuuka kati gwe wagira buli ensooka lyekusamulizaako kati kyova oyambala galubindi kati embizi soka oba tokibuuzangako lwaki abali b'embizi emba mugirya mugiteekako ebirungo era obaako kacumbaali kaki kutambulizaako ekyokulya ssebo omulimu omukulu ogwakacumbaali nonyereza olina essimu ogwaki kacumbaali anti embizi eringa asidi eringa bbi wa mpisi omuntu bw'agirya asobola okutuuyana n'aboyana n'azirika bw'olya embizi ennuma ozirika kati oba inateekako ki kati ebinyanyanyaanya ebyo ebirungo byemuteekako byebisalasala asidi oli okubeera mu lubuto lw'omuntu gwe togiryanko nomaa n'otuuyana n'ogweringonamukono gwa gwe nalaba jamaa ogirya n'agweri nga takyassa twawujjamuki oba yalidde kilo nyingi anti era mutandikira mu kilo 5 6 tugenda copyright bannayuganda abayimbi bafunyemu kyesi kitegeera omuyimbi omuto copyright anaagifunamu kuba jjukira copyright eyo tubadde tuzitwa ennyimba zino oba otandika butandisi olina ojja promotinga otwale ku radio kati aba radio bagenda babagulangule teriddu kubanga tolina copyright tolina kola kiba kisa aba radio bino bibadde omunyigayo omutwalo nakkubira ku luyimba lw'ennaku eziwera oba ekiro ekyo oli muyimbi timmani copyright eno egenda kuyamba abanene bokka oba n'abatandika okuyimba mmwe copyright oba ani yagituwadde sipiika anitamono bulijjo mugiyimba sipiika anitamono yagibawadde anti omanyi kati copyright eno erimu ebibuuzo era abayimbi abajaganya balindeko eyinza okubanga copyright ya Eddie Kenzo na Nyamutolo mu kisenge kyabwe ngegenda yamba bo towakana Kenzo yabadde apushinga gundi copyright gundi efulume kyeka waliwo Yuda Bebekulu Shiba King Sam nyini se wabadde agiri bubi nedda tugamba Basilva Kyagulanyi bonna babibaddeko Bobby Wine yabadde namba emu ku ekyo
ngabagamba let us unite tufune copyright naye kati aje kagambe kino we are having a fake government. Hey. Yes. Tikisoboka na. Copyright law ekola ku gwanga erina stable government. Kusegira. Nga economy eri stable. Yeah. Now we are unstable. Still it won't help us. Okay. Yeah man. Heyo copyright ya mukuru Kenzo na bebe kuru. Negati kambuze copyright. Kati copyright bandi bade batugamba nti omuntu atayimbanga ko music wo kumanyika nsi yonna. Nti mulete music wamu. Kuba kati love you every day lagena kudanga bamusasulira. Kisoboka. Batuleke. Kyegambye nti copyright irabika ya munju ya mu bisinge byabamu. Okay, Timan tugenda kuba tubumba essaawa eno ennyini kyogeddeko sikitegedde tusobola kuŋŋa nti embizi isootuya omuntu n'agwawalira embizi asidi nkugambye kati okuva na leero njagala ogisabeko koogirye nga toyina ki birungu nga tekuli abasajja abanyo ojjira n'aliira kati akakati kati olwo batundaoneyo wakati oluti eyo oba ngamba ebeegira bweti nze bulijjo mmanyi nti muwulya kikalaayi anti mpulira tugeye ku kikalaayi naye nze kyembatyako kati teri muli wambizi asobola kusiiba kisiibo ky'abasiraamu fa nti okoma okulya ssaawa 10 mwenda ez'ekiro kakati muganda wange omuliwo embizi omuntu asobola okulya ebintu kilo 3 nebizimuyingira olubuto tasobola mala ssaawa 3 nga tannalya asobola offa banna ndaba tulwa era kati ekikungo byakyaka kulya era bikenjali kuli bubi sibula batulaba banna abadde batulaba mpozi kano kikyogenda kuwasa kano kankayise abasiramu bamunzika ekizibu okuwoowa kubanga kuwoowa kankayise sinza kuva ku mpewo naye lwaki nekira lwaki abasiramu awoowa eno bagita batya ramadhani okutoba ramadhani eri ng'ate omukazi takyali naye abo bakafiiri sibula batulaba okusookera ddala kampiseeko kano aka principal okuva principal yafuluma eggwanga mbadde siddanga ngulu nalwawo kikkiriza nti mukama wange eggwanga taliriimu nina ekintu kyenneebuuza Uganda Kenya Rwanda oba batuzannya biki gwate Bobi Wine bw'abanga yayise Rwanda ng'ate nze mbadde nsubira ayinayita Kenya afulume Uganda nga yayise Rwanda abadde batulaba mbalamusizzaako bannange. Okay, agisamulire manya twine Timan okubanga ate tukutusako ensonga bwe zirina okuba nga zitambula. Producer Katabira abadde mu nsonga eno tujja kusuka wano akumata kumira mpeera Ssaabasajja Kabaka Wangaale ne Nnaabagereka Agirikire Uganda. Sangale mbugaga n'abayayo okunyenjaga. Lubalusewa TV mazima ku mazima.